Ensonga ezisinga zikoleddwako mu kitundu kiri kye tutandise nakyo nkwebaza okuba ng'owummuddemukko era nzikiriza nti oyambye nnyo obwongo okuba ng'ofumiitiriza ku byobadde olaba mu kitundu kiri ekiwedde. Katutandika ate tukulaga ebifa mu bitundu ebirala mu kibuga Kampala, nzikiriza nabyo bikwatako ebimu ku byo y'embeera y'ennyama n'engeri gyekubibwamu abanyama bano. Abantu bagamba n'abasawo bawabudde nti embeera eyo yandibanga ya bulabe gy'oli ne gyendi. Katulabe ensonga zino tuzirondodde era katuzikulage bulungi. Ennyama ogirabanga ekintu ekitono naye bangi kibamuliramu ddala ensambi biseera ebyokugabula era nga n'alina ssente gw'olowooza nti asobola okugyegulira so naye mulwanisa n'atuuka n'okukolimira abagabuzi b'emmere olw'okumuwa amasavu. Kyokka wakati mu bantu okwagala ennyo ennyama ate ensangi zino abamu basigadde bagitunuulira butunuulizi ku midaala egy'enjawulo olw'ekikwekweto ekyakoleddwa ba KCC ako n'ab'ebyobulamu mu Bucha ate ne mu Lufula ne bakizuula nti abamu ku bakinjaaji babadde bagissaamu eddagala erya formalin erikuyiwa emirambo okugikumba nga tegivunze. But these people are mu kikwekweto kino emidaala gyaggaddwa n'abakinjaaji ne bakwatibwa era ne batwalibwa mu mbuzi ekogga. Omukaga baakwatiddwa kuliko Elias Katumba, Ibrahim Sekati, Ismail Mutebi, Umar Kalyango, Yisa Senoga ne Beka Mulondo. Bano sabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 10 basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Beatrice Kayinza mu kkooti ya City Hall ku kitebe kya KCCA bwe batyo ne basaba okuddamu okusomera emisango egibavunaanibwa nga bagamba nti baagitegeera bwe basooka okugibasomera. Ku lunaku lwe lumu kkansula ya KCCA yatudde ng'ekubirizibwa Lord Mayor Elias Lukwago ne bavumirira ekikolwa ky'abatunda ennyama bandibadde abayonjo ate okubeera nti bagikola ebintu ebiteeka obulamu bw'abantu mu matigga. Bano omukaaga omulamuzi yamaliriza nga basindise mu kkomera Luzira okumala emyezi 8 oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango ogwo. Musa Sennabulira nga yatwala abatunda ennyama mu Kampala ategeezezza nga watagenda kuttira ku liiso abantu bonna abali mulimu gw'okutema ennyama abagenda mu maaso n'okuvumaganya omulimu gwabwe. Tufubye okulaba nti abantu baffe tebafuna buzibu naddala abali b'ennyama era kabuta eriwo okulwa abali bannyama era bagende mu maaso n'okulya ennyama. Tetuyinza kubalekerera kubeera nga babaliisa ennyama etatukanye na mutindo. Kyokka Sambaza ekyokuba nti waliwo abakinjaaji abadde bakozesa eddagala lya formalin erigayibwa okubeera mu malwaliro era n'ategeeza nti abaakwatiddwa ate baliko ebintu ebirala bye bakozesa omuli ne kyayise tsunami. Kyaddaaki Kampala Capital City Authority yavaayo netangaaza nga mu bubaka obwaweebwa Dr. Ihimbisibwe balaga nti eddagala eryogerwako erya formalin teririiyo gali mawulire era eddagala lye baazuula yali tsunami si formalin. Eddagala tsunami likozesebwa mu kutta ensowera nabwe kityo ne batangaaza nti ebibadde byogerwa si bituufu. Abamu kati batandise n'okujulira okugula ennyama eriko ensowera nga bagamba nti engeri ekirungo kya formalin gye kibeera nti kigobya ensowera ennyama gye basanga ku midaala nga teriiko nsowera kirabika eba yayiriddwamu. kati tugenda wali enswera wali ennyama eriko enswa gye tugendako kuba bikubako tugendako nswera etyawo ddagala lya bulabe. Ye Dr. Vincent Karuhanga omusawo mu Friends Polyclinic alaze akabi akali mu ddagala lya formalin nga lino terina na kwesemberezebwa bantu. Bwe kiba kituufu nti abantu bakozesa kye tuyita formalin. Formalin gye tukozesa bulijjo okulaba nti emirambo teyonoonese kibeera kibi nnyo kubanga formalin oyo ayina ebizibu bingi ku bulamu bw'omuntu. Formalin singa omukozesa mungi mu mubiri ayinza n'okuziba amaaso n'okuwonoona obwongo n'ebintu bingi naddala ebikwata ku kye tuyita nervous system.
kyokka Sambaza ebyogerwa nti eddagala lino abakinjaaji balijja malwaliro gandi bange galikuza abakinjaaji olwo ate ne bavumaganya abasawo. Sirowooza nti eddagala lino liva mu malwaliro kubanga no mu maduuka mweriri naddala edduuka ez'omu tawuni muno balitunda wonna balitunda. In fact oluusi n'amalwaliro galigula mu tawuni. Ija akulira eby'omutindo mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu mu ggwanga ekya UNBS Hakim Mufumbira ategeeza ng'ekitongole bwe kyassaawo emitendera egirina okugobererwa abatemi b'ennyama mu mwaka gwa 2007. Twateekawo emitindo mingi egikwatagana n'ennyama n'ebintu ebiva mu nnyama nga twagoberera wa katugambe ente gye ziva bazitambuza batya ku mmotoka zizuka zitya mu abattoir okuzisala then n'ennyama okuzitambuza okutwala mu butcheries. Omutindo guno twaguteekawo ne tuteekawo n'omutindo mulala gwa ebitundu ebiva mu ng'omuntu amaze okusala oba ente n'ajjamu ekisambi oba n'ajjamu ebitundu ebirala n'ogwo omutindo tuguyina. So naye omutindo gwe twasinga kussaako essira gwe gwa obuyonjo mu butcheries n'okukwata ennyama ng'ogitambuza ogijja mu kifo ekimu okugitwala mu kifo ekirala. Omwogezi w'ekitongole kya KCCA Peter Kawuju agamba nti ebikwekweta by'ekika kino byakwongera okugenda mu maaso okusobola okulaba nga bataasa obulamu bw'abantu. Mu Kampala first of all tulimu okulaba nti tukola ogwaffe n'okuyamba abantu okukola emirimu gyabwe. Era etteeka bwe libeerawo nga liga nti kino ky'olina okukola liba terikulemesa kukola. Mpozi oyo gwe liremesa okukola ye muntu akola ebikyamu. Bw'obanga okola bikyamu tojja kukirizibwa kukola. Naye omuntu ayagala omulimu gwe akola ebintu ebirungi amateeka nga bwe galagira. Era tujja tambulira ddala wamu nabo okulaba nti abantu okuviira ddala ennyama bweyingira mu kibuga oba ente bwe ziyingira mu kibuga ne mu lufula yennyini tulina okulaba environment gye basaliddemu n'okugitambuza okugituusa ku bbucya ate ne mu bbucya wennyini we zibeera. So tuliwo naffe era okulaba nti tukwasaganya amateeka nga bwe galagira naye ate era n'okulaba nti abantu bakola ebintu ebituufu. Tewali kagenderere konna akagamba nti twagala okulaba nti abantu bavaamu mu bizinesi ogwo si gwe mulimu gwaffe. Mu ngeri y'Mufumbira Sambaza ebyogerwa nti ab'ekitongole ky'omutindo ekya UNBS baliko ebintu ebyezibika ebiba bikwatiddwa nga tebituukana na mutindo. Si kituufu nti ebintu ebimu tetubyokya. Obuvunaanyizibwa bwaffe buli nti bwe tukwata ekintu kyonna kyonna etuukanye na mutindo gwe tusuubira gwe tuteekawo ffe bennyini ogw'e Uganda babitwala mu mitendera ng'ebiri oba esatu. Ekisooka bwe biba nga tebireete bulabe ku butonde bw'ensi tulagira ne babyokya byonna nga weebiri era tebalina bye balekayo ate era n'okubyokya eyabireese mu nnyini yavunaanyizibwa okuwaayo ssente ezo okulaba nga babyokya. Abawoomerwa ennyama betwogeddeko nabo basinyukidde ekikwekweto kino kyokka ne basaba bigendere ddala mu maaso. Twali mu maaso ennyama amata enseenene eddagala emu babiteeka. Ensonga bwe zityo bwe zibadde mu kitundu ekisoose n'ekyokubiri ezisinga nzikiriza naawe ofunyemu ekyokuyiga naye ate katulabe agafa mu ofiisi ya meeya. Bali mwezo Ronald Nsubuga nga nze meeya w'e Nakawa. Ono ye Kampala program ekuleetera ebifa mu Kampala wamma ate nga byakuyiga. Awo nno njagala okwebaza ennyo bannange aba Bukedde okutuwanga omukisa guno okumanyisa bannakampala naddala abantu baffe ab'e Nakawa ebifa mu ofiisi ya meeya. Kubanga amazima kuno kuyiga waliwo abamu batabimanyi nga katugenda kitegeera tujje oganirwe. Kubanga ngenda kuwa amawulire agafa mu ofiisi ya meeya ate nga mapya gakyagenda mu maaso. Awo nno jangu dduka misinde ofunemu. Twafunye omukisa oluvannyuma lw'okwekubira enduulu era ne tuvaayo ne tutandika okukozesa enkola yonna esobola okulaba nti tusikiringa tuwa omwana skills mu Nakawa. Era twatandika okusookera ddala nga tulonderera abaana olwono nga twagala okugoba insecurity mu Nakawa. Abaana bano tubaliko ne tubeegiriza nga tulumirizibwa emitima gyaffe ng'abakulembeze nti naye lwaki tetufuula Nakawa ekkolero? Lwaki
n'obutambala akatambala obutambala tubujja China ng'ate wano tulina cotton omulungi tulina abantu abasobola okuyiga okutunga ne tutunga obutambala Uganda n'ekoma ogenda e China okusobola obutambala ate wamma ne tuwa n'abavubuka baffe emirimu era ffe twavaayo ne tuyita bannaffe aba Chimbugwe Foundation naffe ne tubeegattako bakansala abakulembeze ffenna ne tukuŋŋaanya abavubuka abasuuka 1200 ne tuba training ebyemikono utwamala ba training ebyemikono abaana 807 kuliko ne bakifeesa 57 ne bagraduating wano president yayitibwanga omugenyi omukulu n'asiima program eyo era bwatyo n'asindika omusajja we nti ku luno naye ayagala kuleeta ekya skilling a girl child nga presidential initiative wamma ne baŋŋamba banoonyeze ebifo twanoonya ebifo byali 2 naye bannanyini byo ne bagenda okubituwa ate munnange bakansala bange ne bankyukira ne baŋŋamba nti ndemesezza government program kubanga ndi opposition naye ng'amazima nali sigiremesezza nga bannaffe abatulibwadde ebifo bye bagaanyi kakati ku luno nno njagala okubategeeza nti omukisa twazzeemu ne tugufuna twafunye omukisa nti presidential initiative okuskiringa oba okugunjula abaana abawala mu byemikono okugeza okutunga ekyokubiri okukola ebyenviiri saloon okuluka amasweta okugeza okukola engatto si kutunga ngatto wabula okukola ki engatto okufumba keeki n'obumpankyumpanky obwo twagala tubeeri nga tusobola okufumba keeki mu Nakawa ne tutandika ozisapulayinga mu supermarket kubanga twakoladde emikago mu basupermarket tubadde mu kulambula abakolera mu Nakawa bonna abo abalina bizinesi tubagamba twagala bizinesi nammwe twagala okuzimba Nakawa nga tugendera ku nkola gye bayita Buy Nakawa Build Nakawa tuffe tetugendera ku bubu Buy Uganda Build Uganda twagala tutandikira wano wenyini we tuli lwaki alina supermarket tokkiriza omwana w'omunnakawa abadde akutulugunya nga akubba waba akoze keeki ze nga nnungi za mulembe lwaki tokkiriza n'ozigula kati ng'eyo enkola twagala okwebaza presidential initiative naddala omukyala gwebayita Nakyobe ne banne nti mwebale kuleeta programu eyo egenda mu maaso era tuli mu kuwandiisa abaana abagenda okuganyirwamu bagenda kuweebwa buli agenda okusoma agenda kuweebwa ng'emmere ya bwereere ekyemisana programu etandika ssaawa 2 nekoma ssaawa 10 kakati nga gwali serious gweka gwe twagala agenda okusoma omaleko tetwagala kufiiriza munno era omwana yena agenda okumaliriza okusoma mwana wattu n'agenda kuweebwa ekyo entandika mu ekyo kyagenda okusomamu ensonga nyingi ezikwata ku kibuga Kampala zetuze tukulaga omwaka ogwagiyita naguno era tuzitandiseeko nzikiriza era tukyakuleetera ensonga nyingi ne mu 2018 bingi ebisomooza obulamu naye era ffe tulina ansa zaabyo ebisinga tulopa wa Katonda naye ebyo tusobola okwegonjolera tubikwateko era tubigonjole olwakadde tetuyinza kusukkawo wano tusikane mu wiiki ejja nga tutuna ensonga nyingi ezikwata ku kibuga nze Mathias Lukundo atakuumira mpeera abankuumire